Happy Women's Day to you too. What do you have to say about this day? About this day? Yes. I want to congratulate everybody, especially the women of this world, for being able to reach this day and to see them being celebrated as females, as women who impact our society. My main message to all the women out there, especially the women born in this generation, is that they should use the available technology at their exposure to improve on their skills and to access information about health and about entrepreneurship and about business. It's a space where women have endless abilities. So I encourage all women to embrace technology and to take on the available social media platforms and apps to improve themselves and the lives of the people that they love. Okay. Obagamba ko social media, but social media is yefuseemu ku site eteeta abantu mu trauma, waliwo okuvuma kungi, disrespect y'amaanyi, whereby even a younger Patricia was insulted using social media Twitter handle. Awali ebirungi wabeerawo ebibi. Awali Yesu ne Katonda osangawo Sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe, omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze. Era mu kisaawe abantu bwe bazannya akapiira, abamu boogera ebirungi, abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe, nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobole okussa. Naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa balala kubeerawo, batyoboola especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi. Naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Okay. Gw'omu ku bakyala bakozesa emitimbagano, abantu baali beebuuza eyo gw'ogiddukanye. Nina emitimbagano mingi egiriwa especially tukulaba ng'oddamu oinanika wakateekayo ak'emijoozi bijwali mwabuzi omanyi. Kibuuzo ky'amanyi mbadde sikisuubira leero. Naye baturecruitinga. Tulina abaana basatu awaka abawagira maniyo era birds of a feather flock together. Obagamba emijoozi